Olugero lw'11. Teweetenda bulimanga ku nsambu kwe balaba. Omuntu tasaana kwetenda magezi oba maanyi oba bugagga. Abantu be basaana okumwogerako ebyo nga babirabye. Olugero lw'12. Togaayira magala mu ddiba. Tonyomanga muto olw'obuto bwe, kubanga ayinza okukula n'avaamu omuntu ow'omugaso ennyo. Olugero lw'13. Tunaalaba ye kkojja w'abakodo. Omuntu gwe basaba ekintu n'addamu nti tunaalaba, tatera kuba mugabi. Olugero lw'14. Tota mabi ng'omutwe si mukube. Omutwe gw'ente oba embuzi oguba tegunnakubwa, abataagabanye ku nnyama ndala bayinza okulya ku mutwe. N'olwekyo omuntu tasaana kuyomba nti bamumye ennyama ng'omutwe gukyaliwo. N'ebintu ebirala ebiriibwa oba ebigabanibwa bwe biba tebinnaggwawo omuntu tasaana kwemalamu ng'ayomba nti ye tebamuwadde. Olugero lw'15. Wambwa teyeeraba kimuli ku nnyindo. Embwa teyinza kulaba kintu ekigiri okumpi awo ku nnyindo. Era n'omuntu ekimuli ku nnyindo takiraba. Olugero lutulaga nti tulemwa nnyo okulaba oba okumanya ebintu ebiba okumpi naffe. Olugero lw'16. Weebale amala ebintu. Abantu abaagala ennyo okuwaanibwa n'okwebazibwa bayinza okugaba ebintu byabwe byonna mu ngeri etali ya magezi. Olugero lw'17. W'otonnaba toyonoona mu kisulo. Omuntu tasaana kwonoona kifo mw'abeera oba mw'akolera bw'aba ng'ateekateeka okukivaamu, kubanga bw'atakivaamu aba ajja kukaluubirirwa nnyo okukisigalamu. Olugero lw'18. W'oba toyombye w'otera okudda. Bw'ova mu kifo ng'omaze okuyomba n'abantu b'obadde nabo mu kifo ekyo, okwatibwa ensonyi okukiddamu, era nabo baba tebakyakwetaagamu. Wewava obulungi bw'odda amangu. Weebale nnyo okuyigiramu naffe olulimi Oluganda. Era genda mu maaso subscribing era olikinge video, ate tulabagane mu ka video akaddako.